Tutuukidde awagudde enjega ku kyalo kyeyagalire Lubowa. Tusanze abatuuze bagezaako okuggya ebifunfugu okusobola okulaba nga bataasa munnaabwe ekizimbe gwe kyagwiridde. Bwe babadde bagezaako okutaasa ye Tony Ssemwogerere abadde apangisa ku kizimbe kino era nga wekigwiridde abadde ali mu tulo. Kyokka bagenze okumutuukako nga yamizedde omusu. Tumanyi omuntu essimu teyitamu ate nga tebamanyi waali nga tulina okukebera ne tukwasiza wamu n'ababaddeko abavubuka n'abakadde bonna abazze ne tulaba nga tukola embeera yonna okulabika nti avaayo era tumuggyeeyo kyannaku nti tusiŋŋaanye akoze eki afudde. Obwedda bino byonna bigenda mu maaso nga poliisi weeri. Okusinziira ku batuuze, ekizimbe kino kyatandise okunyeenya oba okulaga obubonero obw'okugwa mu kiro ekikeesezza olwaleero era nga abapangisa abalala wano bwe bakyetegulidde. Basoose kiwulira nga kikankana nga kizinira abasinga bafulumye ne badduka. Kyokka abamu ku batuuze balowooza nti okugwa kw'ekizimbe kino kwandibanga kuvudde ku nkuba ebadde efudde emba ensangi zino kubanga kibadde mu mbeera mbi ddala. Ebizenoze bikaddiwa kadiwa nenkuba yatonya wiiki erewedde nerabika nga kiva abamu apangisa bagiwulira nga etansi okanga nebaddukamu. Kiwaniriddwa bibulooka byebikola ng'empagi ate nabyo baleka bagenda obiteekamu nga balabye obuzibu oba nga mulimu kulaaka waggulu oba nga kyakkamu ne bazimbamu ebibulooka mu makkati. Poliisi naye tubuulidde nga bwetandise okunoonyereza kwayo okuzuula ekyavuddeko ekizimbe kino okugwa. Kusaawa nga 12 nga waliwo ekizimbe ekisangibwa mu Lubowa Makindye SsabagaboOmupangisa ne kitta omuntu omu abadde akisulamu ng'omupangisa. Kunoonyereza kutandise era nga tujja batubabuulira ebiddako mu maaso awo. Omulambo gwa Ssemwogerere gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Ono awezezza omuwendo gw'abantu 2 abafiiridde mu bizimbe okugwa omwezi guno ng'eyasembayo yafiira mu kikomera ky'ekizimbe ekyagwa mu Kisenyi nga 2.